oli muntu mukulu tetugaali era twakutwala ng'omuntu omukulu era namugamba lwekitiibwa ng'omuntu omukulu. Omuwala Great Nakafumu ow'emyaka 20 omutuuze w'omukisenyi yawaabidde Ssemaka John Ntanda ow'emyaka 75 yamuganza n'amufunyisa olubuto kyokka n'agaana okumuwa obuyambi. Nakafumu agamba nti omuzeeyi ono aludde ng'amupeeka omukwano kyokka bwe yamala okumulimbalimba n'amufunyisa olubuto bw'atyo n'amuddukako n'amuleka mu muzigo gwe babanja kati emyezi 3. Ayongeddeko nti aludde nga yeekuba ku muzeeyi ono amuwa obuyambi kubanga olubuto lutuuse emyezi 7 kyokka nga buli lwagendayo amuwa 3,000 zokka nga zino tezirina kiziyinza kumukolera. Kubanga tusolookinga kino ne bw'otaba toze kiba kikulu kubanga mwena muli bantu bakulu. Muli bantu bakulu. Ntanda olutuusiddwa ku poliisi takkiriza kuwuliriza bye babadde bamugamba era n'okutuulawo bamuwaliriza buwaliriza ng'agamba nti ye agenda kunoonya nsimbi asobole okufunira omuwala ono $5,000 era oluvannyuma abadduseeko kyokka ne bagamba nti bw'ataleeta ensimbi zino bagenda kumuggulako omusango. Tumanyi ogenda ku bya ssente ate wandibadde ombagamba kubanga tusolookinga kino ensobi googirina singa wali wamuyamba kuva mabega nga tekyandituuse n'eno naffe tetwandibitegedde kubanga ekyama kyali kyamwe babiri era ne mukitabameka n'olaba kituuka okusasika kiba tekiri too much. Ebyo ngo bitadde ku bbali bamakanika Musenyi bakakanya ku muvubuka ayitibwa Kiganda George ne bamutimpula nga bamulanga okugezaako okubba omwana abadde atunda obummonde mu katale. Kigambibwa okuba nti Kiganda aludde ng'afera abantu era nga gye buvuddeko yanyakula $5,000 ku mwana ono Judy Semuso w'emyaka 14 nga zino zaali za fiizi bw'atyo n'asalawo okutandika okutunda obummonde mu katale. Polisi y'omu Luzige oluvannyuma etasizza Kiganda kuba makanika babadde bamukuba. Kakati n'abakutuulidde kisente n'olonda bibera mu katambaala kati kyaŋŋambye na change wetano wekwesoso olondedde kati badde gyewe bwentimbala nekizisika nekidduka. Nancha Vivian yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.